esimu yoga mpaka museta Mpuuga ne Museveni olutalo Bobi Wine lulabikanga lunatera okubanga lumu linnya kumfete kati ono agambibwa okuba nti asala eddiiro essaawa yonna okuva katikati awo nyini ekibiina kitudde kisajja kikulu leero ne kisalawo musaba aveyo mu commission tuteekeyo omuntu omulala ng'omuntu omulala oyo ye honorable Zaake Butebi kibiina ne kisalawo nti Mwami Mpuuga awo muzibwe ku buvunaanyizibwa olw'okubanga yenyigira mu kukumpanya mu bulyake ku ssente z'omuwa omusolo. Nja kugamba nti akatambi nkakuleetedde mu maaso agenda kakasa nti abasajja ebyaddala bajja mu bufuzi nga balina ebigendererwa ne mission ez'okubanga batuukiriza bino byonna bibaddewo nga akatambiko karikodingibwa bulungi nnyo kati ye Mathias Mpuuga ekyamazima yagobeddwa era n'abeera munyevu nnyo ebigambo byalangidde Bobi Wine okugenda kubanga mbikuwa mu ddakiika ntini nnyo okuva kati wabula nga awo wennyini wenja okusooka nkusaba ontereka ekigalo gwe wenna ayagala enkyukakyuka gwe wenna agoberera ebifa mu ggwanga Uganda gwe atugoberera nja kusaba video gitekeko ka like oliswa information erimu nkulu nnyo. Honorable Zaake yasikidde Mpuuga kuba commissioner era nga ono abulayo bubuzi ku kakasi wa parliament wabula nga Mpuuga ye akalambidde agamba sijja kubanga ekifo nkivaako however mwagala nkiveeko kati bonterako ekigalo ogenda kakasa nti esimu eno ya recordingiddwa era nga omukulu ye akake kaweddemu. Bobi Wine chance ye yaweddewo Bobi Wine atungeko ze yavubye teina lolo kati Mpuuga anasigalamu kwa bamugambye agende ati nkubolidde Mpuuga tewali kimukwatako ye speaker yamugamba asigaze naki nekya commissioner speaker yamugambye asigaze yes nja kujukiza nti tutambula neba aba international conference era nga bano bakugamba nti gwe ayagala okugenda Canada omukisa guguno guze ku table yo nja kujukiza still nti bano abakulu bakugamba nti ekintu kimu kyokagenda maaso okusimyo aba inboxing ate omanye ebisingawo nadda ku nsonga z'okugenda e Canada ku WhatsApp ate osobola okubanga omanya enteekateeka zonna nga bwe zitambulira ddala bulungi nnyo kati awo wennyini enamba 31 inboxing ku WhatsApp agamba nti nyala kumanya ku nsonga z'e Canada ate buli kimu kyongera okubanga kitambulira ddala bulungi oba kakalanga kali mu video akatambula awansawo kasooka okulabako enamba zikopolere ate abakulu bawereze ate obudde bube nga tebukuggwako gweyagala okugenda e Canada omwaka guno gwennyini kuba ensamusamu omukisa guno ng'okuzigiridde Haji Miti wali okulaba nga kusomereddwa ate bino bitambulire ddala bulungi honorable omukulu deputy spokesperson wuuno kayogere ebisingawo ku nsonga za Mpuuga. Gwe baagoba mu kakiiko ako olw'ebibuuzo bye yali abuuza ku nsaasaanya n'enkozesa y'omuwi w'essente z'omuwi omusolo so Mwami Mpuuga NEC etudde kubanga yamugamba awandiike ensonga lwaki talina kugibwayo yawandiise naye bye yawandiise bibadde tebizitowa kimala ate tulowooza nti ne Mwami Mpuuga tajja kubeera nampulira zibi alemere ku kintu kye twamusindika okutuweererezaako obuweereza tumanyi nti ajja kusobola bulungi nnyo kubanga bw'alemerayo aba akolerani akusindiseeyo bwagamba nti vaayo n'olemerayo oba okolerani kyekibuuzo ky'oyinza okubuuza nti aba akolerani naye tumanyi nti Mwami Mpuuga akyalinamu ekitiibwa ekisaanidde okukuuma era ajja kulekulira obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda engeri gyali nti mulyake musobole okwasibwa omuntu atalina mpisa nga zize bwe zibadde zifaanana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwennyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 kati these people are fighting the speaker tinaye asimba makanda if you rule this country like a sooner
who killed handsome men after seeing his face nti ayina smallpox eggwanga terifugibwa bwerityo kati Bobi Wine baga nti ekibiina kifuga nanga family kya family mu chairman Nyanzi kyamugamba kyakola nti Nyanzi came here looking for Museveni Nyanzi n'awasa nekubira Bobi Wine amugamba abakukuba obamanyi ogenda Kayunga nagamba Bobi Wine you are going to Kayunga I have reports bagenda kuttirayo Bobi Wine angamba mwawe abatayirugo nemugamba nemanyi nti abakuba si Museveni nti ayino nemugamba lwakitosuula akasero k'ennyama embwa bw'ebeekugoba togenda kubukya ejja kulemerawo kubanga nawo waliwo ennyama okumalamu embwa amaanyi oyingira muzikiti oba kanisa waliyo ki egenda bugenzi kati Bobi Wine yalowooza mbwajja kubba bano sente zaabwe asigaze eki kati kakati Museveni abakozeseza endagaano they had to fight Bobi Wine agwe nabana baali tebamanyi Bobi Wine bamukuba emigga emitivu nemugasuula akasero ne bamuteeka ne mu kayumba k'embwa era nze kankubuulire nagenda eyo yalo kyeyali ey'amaanyi ennyo nze nali mbamanyi nti babawa sente kati mukyalabalayo ti sente Museveni yazirinnye mukana akagulupu akali kakuba muwozi tekalina sente Mpuuga ye talina kyafiirwa ate atya nopu eweddewo Bobi Wine must understand kubanga Mpuuga is too good to be true Masaka ewaabwe gyava mu Buganda ng'alina CBS wa ono tasobola kuwangula Mpuuga Bobi Wine tayiza kuwangula Mpuuga nga Mpuuga alina CBS alina Mengo alina Catholic Church ani ataziridde ye Bobi Wine yali asente meka okugyayo omusango bagamba neggulumbu yasika na justice yagusigalemu nga tamanyi kiriwo Bobi Wine okugya omusango yali asente so Bobi Wine takunamya bantu bajjamu kunamya enagisi naye yali omusajja bwaga nti tewafunye uzufuluma omuzikiti ka house boy akakuyitiramu k'omusajja n'omutwala mu kifulukwa buli wakasango kagulira paani so gogambye nti Bobi Wine tasobola kuba Mpuuga tamusobola Mpuuga w'amaanyi anti bano baluzunga era baava wammawo era kati wammawo bagenda kuvaayo I not be surprised nga Namboozi ali wa Muhoozi era kati abali ewa Muhoozi abasala eddiiro nzondabamu eri aba DP bloka bajja okuyingira Muhoozi project anti bo banoonya constituency zaabwe tekibayisaawo Kabalega Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.